obusaana. Ebigambo bya Salongo bizitowa okwogera mu kiseera kino. Samanya tyafunye budde obwo. Kyalaga azimbye mulamu bwe ekyo kyeyagezemu. Obubaka kuva eri omulabirizi. Semwevu esimbawo kubaomane okubyalerekateko kwesimbawo nawe tusalisa okulaba omukulu w'essomero lya sente bali ku ddembe. Kitange era tufiiriddwa nnyo naye omukama amuwummuzikisa. Sebo okulu bano balotarian n'ekifaananyi kyaffe waliwo kye twakoze naye tetukiraba. Owekitiibwa bwekiti ate atukozeemu nnyo omulimu n'okubeera chapter president wa Rotary n'abaana bange tebakyangubye mu kafo ke bampa. Mukadde waffe tutambudde ne Ssaabagabo omwami wa Kabaka atwalikombola y'engogwe tutambudde okubagiza famire eno ate naddala abaana kubanga ffenna tubadde baana mu nsonga nti Salongo mu budde bwe bwonna bwawangalidde mu nsi muno. Obadde obulungi basebule banyaabo mukkirize twanirize bakadde waffe bakatuuka maama kimyaso gambo ebyomwebaza mwebale kukubaga Salongo Samanya mukama akuwe akulabe tweyanzanye tweyanzeege baagala okwaniriza omwami basebule banyaabo mu buweereza bw'ekkanisa era mujja kubamanya nga baba batwanjulira. Abasabe tuyimirire. Ebiro birijja bwe batalikkiriza kuwulira. Tugenda kuyiga bannanga ab'ebimuli tetujja kusobola bisaamu byonna nalagaana twabafuna ebimuli enkaaga. ayogedde abaana abalimu eddiini abaana abategeera obuwanga bwabwe abalina ensonyi. Ekyamazima Salongo akoze omulimu ogwo. Njagala kusaba abantu abali ku mukolo guno mu bufunze nnyo. Samanya abadde yeetabira nnyo abaana okubeera mu empisa naddala abaana abato okuviira ddala mu masomero. Bakadde baffe abazadde abaana baseeseetuse nnyo empisa naye empisa tebajja ziyigira mu makubo oba mu masomero. Nsaba tuddeyo ku nsonga yaffe tukuze abaana abalimu empisa. Abaana bambala bubi mukadde waffe Bishop byakulopera abaana bavudde ku masomero nga bambala bulungi. Nze nina amaka gali mu tawuni eyo Kisoga naye abaana batandise okwesala bummiri omwana avudde ku ssomero ng'ayambala bulungi naye abaana abamu basanga ne bakadde baabwe nga batambula nabo mu makubo. Abantu ne batandika okusiiya bano abavubuka abatali ebintu bino ebyensindo zatuyige tubireka ku nsi yonna. Waliwo omusajja yawandiika n'agamba nti newobeera sente ogenda n'ozeyagala nazo naye sizizo era nezisinga teziriko na tenda ya Bank of Uganda ng'ofa ozirekawa n'ennyumba zetuzimba ennungi akanisa okuyamba buyambi kubeera ku nsi kuno okusulamu ng'osula bulungi naye siiyo kuba togenda nayo. N'abaana era nabo bwe batyo batuyamba okubeera mu nsi muno netubalabako netusanyuka ne batulabirira naye era abaana bati tubaleka ku nsi byonna. Kakati mu mbeera eyo bannange senga tukimanyi nti byonna betuwaalira ennyo byonna betufaabirira ennyo byonna tubereka wano ku nsi bandibadde twagalana nnyo n'abantu banna kubanga ekyo kyondoza kyekirabo kyokka tekisobola okuwa ne basigala nga bakola ki batujjukirirako gana amayumba abaana ennaku zino bagatunda. Gen Edward Katumba Wamala ojja kunsonyiwa sijja kwogera kitalo nnyo kitalo ddala olwa muzeeyi Salongo Samanya. Abadde mukwano gwange nnyo abadde coordinator yanoonyeza akalulu okuwangula Nkokonjeru Town Council. Nsabidwa nnyo yankubirako last week ng'alina omukolo
ogwa graduation saalidwa nnyo okulaba nti avudde ku maaso atuvudde ku maaso. Eno contribution evudde wa national NRM nga ya 1 million okulaba nti omukolo ogenda maaso olwokuba abadde kada wa NRM. So this contribution comes from Todong, Secretary General, okulaba nti taata waffe abadde muntu wa NRM, abadde kadda wa NRM, ate abadde ayagala nnyo NRM. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntuuza. Ate Salongo tutegedde omuwa ekitiibwa kye. Salongo okufaayo kwetegekera nga mbaga. Abali wano Salongo yamanya nti Musa alikola ki? N'aweereza ekkanisa nga alikola ki? N'aweereza kereziya nga alikola ki? N'aweereza amasomero nga alikola ki? N'aweereza ku bannabyabufuzi namusanga juzi ku kaaso. Bannange, amaka bwe gabeeramu eddiini gaba ga njawulo nnyo okusinga amaka amalala agatali eddiini. Samanya bino byonna abikoze lwakuba munnaddiini. Bannange, bafiirwa bannange, Samanya agenda olunaku lwe lumu n'awummula. Abadde muyigiriza, abadde musajja wa muwendo nnyo nnyini ddala, era tumwebaza. Abadde musajja mugabi, agabidde abantu ebisolo byonna bye mumanyi mu bungi. Ayambye abantu bangi, abadde yeewaayo okuweereza Katonda, naddala mu byenjigiriza tumusaaliddwa nnyo. Munzikirize kubanga byonna bizingiddwako, byonna nga biweddewo, asigale mu kubeerawo kwa Katonda. Mikwano gyange ndeeta ebigambo bino. Omuwendo omusajja ono n'embaka bw'atuweereza n'agamba mwagalenga nnyo Katonda, muweereze Katonda, mweweeye eri Katonda. Ennaku zino abantu bangi balabe ba Katonda, bye bakola balwanyisa Katonda, n'ebimu balowooza Katonda tabiraba, naye njagala kuleeta amawulire amalungi. Ng'okyatambula ng'okyalya, kale lya, nywa, naye Katonda akulaba. Katonda akola ki? Byonna tewali kyogenda kukweka, tewali kyenyinza kukweka, newankubadde ebiri munda yange wayebika tuyigiriza abaana baffe nga tubayigiriza Katonda, tubabuuza Katonda akumanyiiko ki? Ekyokuddamu kiri nti Katonda alaba byonna byenkola ki? Awulira byonna byenkola ki? Weewuunye okumanya Katonda ye Katonda, amanya ne byonna byenkola ki? Kati waliwo bantu abalowooza bagamba kati omulabirizi n'okuteekako bendera entongole eno nno nga yawumeddwamu ate omutwe minisita waffe Diana Mutasi.